twabadde n'ekitambiro ky'emmisa ku makya ate kati tukizzeemu olw'obuvunaanyizibwa obwo. Kyonna tukyebaza basabo ne bannyabo. Ate ku lw'ekika ky'envulu tulina okunyolwa kwa maanyi nnyo kuba mbagambye nyimirira wano mu bikapu bibiri mu biti bibiri nga taata w'omwana ate kati ndi ku kika nga Katikkiro w'Essiga. Bwe mba Katikkiro w'Essiga taliiwo, naye tulina wano omukulu w'omutuba Bwakasoma era omugenzi mwava. Kitegeeza ekika kyonna weekiri. Abantu benyimiridde wano ku sayidi wano ali ku kakiiko akakulembera Essiga Mwami John Kitengejja okuva ku Mande tuli naye okutuusa ku lunaku lwa leero tukuŋŋaanye wano. Omukulu w'omutuba atuuse wano bigambo bibiri mu mateeka sandyogedde nga tannaba kwogera. Nze Mwanjula Bwanjuzi naye ndi Katikkiro mu kiseera kino, nze nja okumuwa akazindaalo ayogere. Ne ku ddala ekivuka ky'envulu wano ekituumiddwa nnyo nnyini ddala. Omwana ono abadde akumyekumye ekika kyaffe, naye ekiseera kino buli omu waali akaba maziga anyolwa. Omuntu ayagala abantu, omuntu akuŋŋaanya abantu, omuntu ow'essanyu, naye Mukama amututte. Ebigambo ebyogeddwa mu njiri mubitegedde. Mukama alina bwagera ekiseera kye, naye mukkirize tumusabire. Alese abaana bato babujje, abaana bato, buli omu waali asabire abaana. Bwe munaalaba ku baana mujja kutegeera ensi bw'efaanana. Ffe tulaba okunyolwa kw'amaanyi, naye twebaza abayimiridde okuba abaana abo. Abalala balemeddeyo bwetyo tebatuuse, naye twebaza. Neebaza abaana bawala bange abeebweru abatuusizza ennaku zino nga tetunnaba kukola mukolo gwa kuziika, ne bajja ne batusanga ate ne tukwataganira wamu ne tukola omulimu omunene. Bannange bawala bange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebalire ddala. Abantu abatukwatiddeko mu ngeri ez'enjawulo situmanyi bwe tuyinza kubeebaza. Enkya tukomekkereza olugendo luno Katonda lweyateeseteese, buli omu kimugwanako ennyini tetujja kugiddamu. Naye bannange tulina okunyolwa okw'amaanyi. Maama tumusabira. Mukyala waffe wonna w'oli n'abengi yonna abaana tubasaba ekintu kimu mu kiseera ekizibu kino, tusigale nga tuli omuntu omu ng'era bwe mutulaze okuba obumu, kubanga obutwa bwe tusigazza ekyamazima lw'amaanyi. Naye katusabe Katonda atuluŋŋamye. Munzikirize mu kiseera kino olw'obudde mpite omukulu w'Essiga ababuzeeyo ebigambo bibiri, ate ne taata ajja kwogera ekya naye agenda kubeebeza. Kandi ayinza kwebaka nga tabeebazizza kino kyalabye. Taata omukulu w'omutuba Ssebo mbadde nzikiriza oweeyo ebigambo bibiri, ate tulabe ekiddamu. Neeyanziza nnyo Ssebo, Katikkiro w'Essiga lya Nkambwe Kasoma. Amannya nze Robert Sseruuma, nga ndi mukulu wa mutuba gwa Kasoma mituba ebiri egikola Essiga lya Nkambwe Kasoma. Ssebo musomesa, neesiimye nnyo okulaba n'okuwuliriza ebigambo by'otuwadde ebirungi ebyo byonna, naye era nsaasira nnyo bataata baffe olw'oyo mwanyinaffe Madi Nakati atuzudde ku maaso era tukakasizza kitakyali naffe. Nsaba Omukama amule ekyomula ekitaggwaawo n'ekitangala eky'olubeerera kimwakire ati benkere emirembe. Mwenna mwebale okujja okubaawo okukakasa nti Madi atugenzeeko. Ng'omukulu w'omutuba Madi mwava. Madi abadde wa nkizo nnyo mu mutuba gwaffe ogwa Kasoma. Mbadde nkwatagana naye nnyo mu nsonga z'obuwangwa, ennono n'obulombolombo. Ffe ng'Abaganda bwe tufuula Abaganda.
naye aliseewo eddibu ddene nnyo kubanga bye tubadde tuteekateeka okukola n'okumaliriza tebiwedde ate Katonda n'amutwala. Naye beebaza nnyo okuba nti mwenna muli wano ffenna okukungubaga nga tusaba Katonda amulamuze kisa. Ebyo ebigambo mwebale nnyo omupoliisi. Abasebo mu mbeera y'emu kusiima busiimi obudde bwammwe bwe mutuwadde, ssente ze mutuwadde, obumu bwe mutulaze, bannange tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Nze abaana bonna baganda bange bampita baaba, naye kyannaku nnyo okuba nti Magi ye muntu abadde ampitira ddala baaba, nga wansanga wonna afukamira nagamba baaba oli otya. Kale bwa baaba bumukoze bwe butyo, naye bannange munsaasire, naye tubasaba mwongere okusabira essaala nnyingiko tugume, kubanga ate mulaba embeera gye batuleseemu nti abaali tuziise ate ffe betuziika, ekitali kirungi n'akamu. Naye twongere okutusabirako, essaala zammwe zituyingiremu, twongere bwe tutyo okuguma. Ebigambo byange byebyo, naye mwebale nnyo, mwebalire. Muzikirize ate taata Paulo Kiweesi ate ababuuzeeko. Bannange, bakungubazi bannange, kitalo kiddamu emirundi mingi. Kitalo omwana waffe oyo sigamba omwana wanezekka, omwana oyo abadde mwana wa buli muntu yenna ku nsi kuno, era nga nze mwenyumirizaamu nnyo, abadde pulaana wange mu buli kintu kyange kyonna kyenkola. Magi nga watandise kwogera ku bintu bya muwala wange oyo okuva mu buto bwe, era nga ffe tugamba nti Meega waali tewabula bulyogaano. Omwana oyo nga muzaŋŋanda alina emikwano, atukoledde emikwano mingi, yakola emikwano okuva obuto bwe buli wabadde wonna, mu masomero gy'asomedde, ku kyalo kye tuno, ku byalo byabaddeko, okuba omwana oyo takulidde mu maka gange gokka, abadde atambula mu maka mangi, n'agenda wano n'abeera wali bataata be, bano bakulu be, bano bonna bendi nabo wano, bonna baana bange bakulu mu kika kyaffe, mu ssiga lyaffe. Nange kakiiko k'essiga kwendi, ono mwana wange, n'ono mwana wange, n'oli mwana wange. Nammwe abali bannange, abamuli baana bange, sogedde nammwe. Naye nze ne ku lwa mukyala wange bwe tuzaala omwana oyo, tubeebaza nnyo ebintu bye mutukoledde, obudde bwammwe bwe mutuwadde. Okuviira ddala Magi olwo yalwala, n'agenda ku kitanda Entebbe, n'avaayo ne tumutwala Ensamba, ne tuvaayo ne tugenda ne tumutwala e Mengo. Magi mubadde wamu naffe. Bannaye mutukoledde ebintu bingi nnyo sinnabwejjeza kubyebaza, naye nga Mukama nsaba byonna Mukama abaddizeewo bannange. Saba omusomesa waffe okusembyayo ndowooza kabadde nako kakodyo. Saba tweyanziza nnyo ebigambo byo, bigambo byo kyemmanyi buli muntu ali wano alina ebigambo byalonze byagiemu mu kyokusomesa. Olwekyo tukwebaza nnyo ssebo, Mukama akwongere emikisa mingi nnyo. Bannaffe bannamawulire mwenna twebazizza nnyo, nammwe temutukooye, tubadde wamu nammwe ne mututambulizaako buli kimu kyonna, naye nga Mukama mwenna abaddizeewo. Ebigambo bya tebijja kuba bingi nnyo, naye tusabire omwana waffe Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Amen. Kuva mu gavumenti eya wakati abaliwo kati, kuba nina okubaaniriza okuva ku makya bajja wano mwabalabye
abakungu okuva mu Buganda Government era obwedda mbalaba abakyaliwo tubaaniriza bakadde baffe mu Katonda abatuwadde ekigambo tubaaniriza abantu ba Katonda mwenna bakuŋŋaanye wano mu kiseera ekitali kyangu banaye tubaaniriza mwebale kubaawo. Ekiseera kino si kyangu n'ebyokwogera si byangu naye Mukama atuwe ekisa. Erinnya Kasoma Pade nga nyimiridde wano mu biti bibiri. Ndi wano ku lwenju ya Paulo Kiweesi ffe bataata b'omugenzi nga bwe mutulaba, ate nemba wano ku lw'ekika ky'envubu kubanga amaka gano gaba mulimu basajja banvubu tweddira nvubu nga ffe tuzaala omugenzi Mike. Bigambo si byangu mu kiseera kino naye Mukama atuluŋŋamye. Andi wano n'abakungu nja kubalaga wano, nja kubalaba ku bw'enju. Asooka okwogera ku bw'enju, enju ya taata Kiweesi Paulo bwe ninaanye wano antumye okubeebaza mwenna abasobodde okubeerawo mu kiseera ekizibu okuva ku Mande lwe twafuna obuzibu n'okutuusa kati. Bannange mulaze omukwano ogw'enjawulo. Taata ne maama bantumye okubagamba bannaye mwebale twagala famire. Twabuguutana okuva ku Mande mugenzi ng'ali ennamirembe mu Albert Cool n'okutuusa kati twebakanga tulo tetutereeranga olw'ekikangaba ekyatugwako. Naye ne beebaza abantu mwenna okuva ku Mande ku lunaku lwe baawulira ne n'olukiiko lwe natwala nabo ennamirembe akawungeezi nga bitusobedde, naye natulira newunya mu ddwaliro abantu abasobola okubeerayo akawungeezi abo. Ne ntunulira ennaku ze mmaze wano, ne ntulira abantu abakuŋŋaanye mu famire eno, bannange ne tulaba obumu n'omukwano n'okwagala. Kano taata ne maama ne bantuma